Musiibye mutya mugamba mutya abalabi bange abalungi yenze Kkojja Ntambye Ssemuto. Mu episode k'olunaku olwaleero ngenda kubeera nga nkulaga obutambi bw'obuseegu buna obwa mwana mulenzi ono Kiwoowo. Oba okitegeera mwana mulenzi ono Kiwoowo alabikiddwako mu katambi oba mu butambi bw'obuseegu. Obutambi buno buli obutambi buna era ogenda kubeera nga obulaba. Cash Money Donor ye mukwano ndowooza yatuuse bulungi nnyo ku ntikko n'abeera nga anyumirwa bulungi nnyo omukira gwa mwana mulenzi eno kubanga yagwomeddwa era nga bw'ogenda okubeera nga akatambi kaneeno okalaba. Kakati mwana mulenzi ono designer ayina engeri gye yabadde anyoola ekiwato kubanga yamuzinyiddeko mu ntebe era nga walabako waggulu awo katini n'amutwala mu kaddogi style n'amuggyaawo ne bagenda mu cowgirl style. Mwana muwala yatudde ku mukira n'agezaako okubeera nga agwomerwa n'agezaako okubeera nga asikina. Nakugamba bw'obeera nga omukira gubadde gukuli munda gw'omwana ow'obuwala sikina. Bw'onoosikina omwana ow'obulenzi ajja kwongera okubeera nga afuna obwagazi, omukira gwongera okubeera nga guyima, asobole okubeera nga akuzina, obeere nga obuwulira ddala nga bukutuukidde ddala wali ku bwongo. Oba okitegeera. So obutambi buno eno ogenda kubeera nga olaba buli obutambi buna. Vidiyo z'obuseegu bwe zibeera nga zibadde zifulumye balwawo okuzita buli muntu abeera anoonya nga talaba. Kati bwakafuluma essaawa eno baakabuta era obutambi buli obutambi buna ogenda kubeera nga obulaba. Mwana mulenzi ono gwe nandise Kiwoowo Guy kubanga lyerinnya mukwano erimukaziddwako kuba ke katambi akatambula era otayipinga mu butayipinzi Kiwoowo n'obeera nga akatambi ako okola ki ng'okagwako. Yagezezaako okubeera nga azina mwana muwala ono n'abeera nga amutuusa ku ntikko kubanga yatuuse n'okubeera nga amukuba akacyabali amazzi ng'ogalabe yaddalira mwana muwala ono gwe nandiyise Cash Money Donor yabadde alina amazzi era gano agamansuka kubanga bwe yaddiddwa omukira guno n'abeera nga akuba ku ngulu ati amazzi gamansuse waggulu nga bali mu ntebe ng'agezaako okubeera nga amuzenyera awo. Bw'avudde mu ntebe n'abeera nga ate amutwalako ko wansi omwana ow'obwala n'abeera nga atuula waggulu n'abeera nga yenyonyera ku mukira era nga bw'asikina. So obutambi bwonna ogenda kubeera nga olaba ngenda kubeera nga mbukuwa. Nsaba busabi kuba enamba yange ya WhatsApp obeere nga ate obufuna obeere ng'ofunamuko ekyokuyiga kubanga buli kimu kijja nti kifunamuko ekyokuyiga. Ng'omwana ow'obuwala makinga sure nti nno weekuuma ng'olina amazzi. Omwana ow'obulenzi buli w'anaakubeera ng'akuyingidde munda ng'awulira otoba ng'awulira olina ebbugumu tajja kukulekawo. Naye bw'onoobeera nga bajja teweefuddeeko mukwano bajja kubeera nga bakulekawo kubanga abaana ab'obulenzi kati baagala nnyo abaana abalina ku mazzi nga munda si babisi nga si bannabukalu sobi aba okitegeera. So gezaako okubeera nga weeberera mu Kkojja Ntambye Ssemuto beera bulungi nkwagala nnyo.